Kati emundu zagoya katulina miggo mukulu simanyo bamulaba kitya ndaba tugendeyo alemegamba mbu ate tetwagenze ate twaganye wava wano nga musanvu okumyonga nkweyanziza naye nkukulisa obuzitolodde nnyo ekyapa kyo kiriko yiga 18 awo olupapula lulaga 1049 yaŋŋambe eti nze siwanko kuba sirambula ngo tegyogera olutabaalo terwali lwangu naye nebaza Katonda kati wano be bakookinga ne balaba nga tiwaliyo emyenya baganda obuntu buno obusajja buno obukazi buno bulabi kati omusajja ananzita ne muganga ali bona alima ate ku kibanja kyo ngolooza nti ente yali n'abaana bo n'abazzukulu kulubumba wano ekyo mukikole ki ereke n'abakikola nga bamanya nti bw'ogendayo abantu baba buki abantu tugenda kusobola kulambulayo tugenda luzo ati n'enkya nange ngenda ate eri era wona lebo ngenda kukubuulirayo eki ne poliisi ensaba kubireko dda ndiko mwekendu katono kansala waffe wa disitulikiti no kansala wewego abantu bano bebakuja ekigambo ky'ettaka ekirala betuba mu lukiiko nga zino muwulirizanga nnyo eddoboozi ly'aba bakulembedde naye kyetukola tubeera ne disipulini naye nga omulamu situguvaamu nga kyoliko kimanyi nga kyoliko kitegeeze kyetugamba kyokka tovumira kabaka naye twagala tupakasa ekituufu kyeki aladisa agambye basaba akanyunyunsaamu abajja wano okwagala okubba ettaka lyaffe bakimanyi nti nze omu ku bakulembedde ne obire naye ajojobezza ekyalo kino okutuuka waakoma ebirime byonna bisaawa emiti gyonna agikuula yeeyambisa amagye ayina baajati agamba bavudde wa Salimusale ne bawala ba Salimusale tusaba maama Nabako basituka ojje Rubumbo olaba abatuuze basengula 300 abantu bamaze ku ttaka emyaka n'ebisiibo myaka 10 bali ku ttaka ebijja byabwe biri okwo bajjajja baabwe bali okwo tubadde tusaba okumanyira ddala amagye gano gye gava drone ejja n'amagye abamu bambadde byambalo bya poliisi abalala by'amagye ne bajja ku ttaka tewali kye bannyonnyola kintu kituufu abantu ne babakwata kamera ne bazitwala ebintu ne babikuula emiti ne bagisaawa buli kimu omusajja byakatonda afuuse Nurdini byakatonda situmanyi gye yava yakuta jjo kyamaani w'ekyalo n'amusiba na maama Nabako basituka pulezidenti ogenda mu kalulu situwagala abantu bonoone kaluluko situko jjo olabe ekiri eno ng'abakazi bajja abo ne bagamba baajati nti bavudde wa Salimusale Salimusale asengula ati abantu abawera ebisatu kye tulaba nga si kituufu tubadde tusaba mujje mwetegereza ekintu kino tulabe ekyapa kya Nurdini kyavawo ekyokusitwiti kyeyaleese okusengula abantu abawera 600 enguzi efuuse enguzi Nurdini asabe agaba enguzi buli wantu wonna buli watuuka n'agaba enguzi musituke mujje muyambe abatuuze b'e Rubumba omwami ebyo byakatonda Nurdini akozesa ow'amagye gwe bayita Kashaha akozesa ow'amagye ali ku ddaala lya Meeja najja n'amagye okusobola okutugobaganya ku bibanja byaffe wetugezaako ne bw'oba kati nganze ennyumba yange yagisibiramu bwemba ntambula oba kugenda wange bwandabayo ng'aleeta poliisi kunkwata nti nno saalimbidde mu ttaka lye ng'ate ngenda waka wange mu maka gange ddala nze kamakoogera ennyumba yange amaka gange gennyini yagasibiddemu gali munda mu sseŋŋenge n'emmwanyi zange n'ebikajjo byange byonna
yasibye ekitundu ekiweza yikanga nnya ku kibanja kyange ate nga kyonna ewasinga nkoleddewo nandikirawo obulekezi kalyango wempitira kugenda wange kati yanzigulako omusango nelunaku lwegulo nabadde ku bondi yanzigulako omusango lwenninnyayo ewayitibwa ewange avunana musango gwa trespasses mbuno nsalimbira ku ttaka lye nejjo poliisi yannona wano asengula abantu kumpi kyalo kyonna abantu bazaaliddewo bannaabwe abajjajjaabwe emyaka 10 bali omwo mu ttaka we babaziika ku ssaawa eno abazzukulu abasengula era tukuba omulanga ku bikikwatako muleme okulya enguzi wabula mugoba amazima musobole okutaasa abantu baffe kubanga eggwanga Uganda situmanyi wakuliteeka bwe mutandika okubanga mulya nguzi ne mutagoba amazima eggwanga Uganda mujja kuba muliziise. Omugagga ono ajja n'amagye wano n'atiisatiisa abantu buli avaayo okwogera kati nze nga chairperson anjije nvudde mukomera ndina ku bondi pulezidenti waffe omwagalwa pulezidenti waffe Mzee Museveni tusaba otuyambe kuba wagana abantu abasengula abantu ku ttaka ne wano omwami omugagga oyo mwami bya Katonda Noludini aleeta amagye aga buli kkala wano agayina buli nyota ne tusaba otuyambe otuweereze minisita gyatu alamulekira alaba ekiri wano abatuuze bange omugagga bayagala okusengula mwami Noludini bya Katonda bainaka amayumba bainaka ebibanja kwe bazaalidde kwe bakaddiidde simanyi oba ayagala oba ayina gyagenda obateeka ng'empunzi simanyi. Ebbaluwa egambibwa nti ye yasabirako ettaka eryo mu Area Land Committee ffe situgirinaako mu fayiro kati kyetaaga okumanya ddala chairperson ki wa Area Land Committee ow'eggombolola eyamuwa ettaka eryo ng'asaba ate ne tukizuula nti agenza asibiramu abantu ebibanja by'abantu bye tulambudde emmanga eno yonna tusanze nti yasibiddemu abantu nga tebalina walala we basula emmwanyi n'azisiba n'ebirala ebiringa ebyo. Njagala tubeere bumu obumu kikulu ku by'ettaka bassabo ne bannyabo we tunaatiitira bwe kiba kyetaaga kuleetala muzzukulu atandika okutambula kubanga wano walwanira waabwe ebbanga lyonna nabo mubaleeta abaana abato basooka babakuba amasasi bafiire wano tumanye nti baagala nnyo ettaka bassabo ne bannyabo nze nabagamba nti mu Masaka district okujjako nga basoose kunzita naye kikwatagana n'ettaka nja kulwana okukirawo babanga ddala batuufu ku ttaka lino lwaki bakozesa eyo embeera lwaki bakola ebyo bw'aba ali mutuufu ng'oli munnamagye kiki akikuleeta nga toyagala bakukwate. Ffe ng'amagye ga UPDF tetunnafuna kwemulugunya kwonna kuva mu batuuze wadde abakulembeze b'ekyalo ekyo era kati ssaawa zino tetuyinza kuba na sitandi yonna okutuusa nga tufunye okwemulugunya okutongole okuva mu batuuze n'abo abakulembeze b'ekyalo era bulijjo mukimanyi ffe nga UPDF tetukolagana na mbeera za kutulugunya bantu tubeera ku mulamwa buli ssaawa ogw'okubeera n'empisa ng'era bwe mutumanyi bulijjo.